Abavubuka n'abakyala emirundi mingi bazze basanga okusomoozebwa naddala ku by'obulimi wadde nga be basinga obunene mu ggwanga. Kimanyiddwa bulungi nti eggwanga lyattu lyesigamye ku bulimi, kyokka emirundi egisinga obungi abavubuka n'abakyala tebasanze bwangu ddala mu kukola emirimu gino. Wano ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala nga bikulembeddwamu Akford byegasse ku kibiina ky'abalimi basaba gavumenti eteekewo embeera eneesobozesa abalimi n'abakyala okwetaba mu by'obulimi. Era n'abantu abo abamu tubayise bajje twetabe mu lukuŋŋaana luno nga bawa ebintu ebiri practical, abalala bawe n'obujulizi obulaga nti nno nti omuntu bw'oba omuwadde akasimbi, bw'oba nga omumobilizinze obulungi, bw'oba nga omusensitizinze obulungi, ng'omubuulidde ekyokukola asobola okukola. Anoonyako akalulu tasobola kubayamba mu by'obulimi, tasobola kubayamba nti mwebeesewo ng'abantu, temumuwa akalulu kammwe. Wano era bavideyo ne bategeeza nga Uganda bwegenda okuteekateeka olukuŋŋaana lwa East Africa e Munyonyo nga luno abagenda okusinga okulwetabamu be bakyala n'abavubuka. Olukuŋŋaana luno lwesigamiziddwa ku mulamwa ogw'okulaba nti abavubuka n'abakyala baweebwa enkizo naddala mu by'obulimi okusobola okutumbula ebyenkulaakulana z'amawanga gaabwe. Bano era basabye gavumenti okulaba ng'ekendeeza ku musolo oguteekebwa ku by'obulimi, kino kisobozesa abakyala n'abavubuka okubyetabamu. Okubayamba okulaba nti baba bafunye ebyo bye basobodde okujja mu by'obulimi byabwe babiteekako value, kulaba nti akasente ke bafuna keeyongerayo. Basabye gavumenti eza East Africa okuteekawo embeera eneesobozesa abakyala n'abavubuka okufuna gye banaatunda ebintu byabwe bye balima, saako n'okulaba ngeri ki gye banaabakwatizaako okusobola okutumbula eby'obulimi. Mu by'obulimi naddala engeri okubawa obusobozi n'ensimbi okulaba nga bakola emirimu gyabwe mu by'obulimi. Gavumenti ekola saabusidde n'egamba nti tractor yino kemala okuyisizaamu ng'oleeta akakumbiko. Kimanyiddwa bulungi nti abavubuka n'abakyala be basinga obungi mu ggwanga lyattu, kyokka kyennyamiza okuba nga bavaayo ne bategeeza nti basanga okusoomoozebwa bagezaako okwenyigira mu by'obulimi. Kinajjukirwa nti Uganda ng'ensi eyimiriddewo ku bya bulimi. Ndi Agino Suntale ku lwa WBS TV.